Sefuko wuno atabukidde eyali muganzi we twogera ku Hezo buli omu n'alangira munne ebisongovu. Ene Newspack channel webale kuba nti natoje kumiddeko mangi getukuletedde kkiriza tubeere nga tugakuwafuna headphones mukwano tubeere nga ate tweyongerayo. Olutalo n'ebyama munnange bitandise okuvaayo oluvannyuma munnange lwa Sefuko kwossa ne Hezo okufuna obutakkaanya kati buli omu ali mu kulangira munne okitegeera nno mukwano. Olutalo luno tetugenda dduliisaawo katubeere nga ate tulukuwa. Okwagala omukazi eyazaalako nalwo olutalo mukwano wazaalako ate baagaana okunyiga kati baba baagaana okunyiga weekoleko olina omutuli gwagaziwa olina ebyuma mu busolo mpozi n'ekirala olina ebisiraani olina obubeere bw'ebisiraani ate oli wa bizigo kampunyirako ebizigo mu buliri kaasaamirira nze mbyesiga kubiranga kuva mu buto ndi mweru teri atakimanyi najja ndi mweru bwenti naye gwe obulungi bwo bwa bizigo lwe bibuze n'obijja kanzungira kandi gw'ogamba ebyombu ndi muyimbi singa sinze singa oyimba ki ani yali akumanyi wali tewasiraananga ebisiraani byakulemerako ebikwetimbye mu kifuba nga teri akumanyi emyaka 7 gye wayimbira wali olagawo ki obukadde obukajjudde nkuyambye nkugjeyo naawe mmanyire wandibadde onneebaza nabwebaza gwe malaaya gwe kasajja gwa Kasiyazi neesonyiwa mbu wampona kunze naawe ani yawona mwana wane yandiyagadde okubeera n'omusiyazi bannange neesonyiwa namwe abagamba mbuno simanyi kambeererawo nkeesonyiwe kebali kumbeera mumulooza yambeererawo yali yeebeererawo nga ye byonna bye yali akola yali abyekolera okitegeera yali abyekolera nga ye nze mbabuulidde akakantu temukamanyi toyina na lukusa lungamba simanyi nga wenkuliridde gwakakadde kunze naawe ani asingaani obukulu olwokuba yagala nnyo okujja neno ku midiya olaga abantu nga wooli omuto olwokuba weekuuta ekizigo wavumanga abantu ku lwange inze ani atakumanyi nti noyagala nnyo okuvuma abantu buli gwosanze buli gwolabye wefuula alwanirira omuntu nga just owulira omumwa gukusiiwa toddangamu nomumanyiira oyasaamirira mbu tewapostinga nudes zange ogamba Shalom nga nze yazeepostingira. Do you think I'm stupid? Screenshots tuziina zonna abaana babadde nga bazimpeereza ate nange nziyina mbu neesiba ku bantu nga gwe yeesibye ne ku muganda wange omuteekamu ebigambo omugamba kiri n'omugamba kiri because you know he's young omukozesa kale kasajja gwe toswala otukira n'okwagala okwebaka ku mwana omuto nti kali hambo bwekadde eri kakola bidala kakati buli John Series zaabadde omubi kati mukwano nyongera okujjukiza nzijako obwo obusolo bw'obunyogoga n'obwo obufulifuli bw'obwo obukwekweya nzijako ogwo omutuli gwo ogwakwawula wakati bananga olwana luyina omutuli omuntu bw'ozaalako bakunyiga oba kanakana kaggwanga ki tebakunyiga mutuli ofumiseemu bipini wenna nnyogoga obusolo gwayambala bumini gwawunya obusolo bakusiyaze buli wamu gwonawo mmanyire gwe bakozesa emaaso n'emabega kali nini kangamba mbu nkazine mu bbina nze nzine ebbina mukwano genda eri nze tonzungirako tonfiirako sinze mugalanda w'abasajja ate tewasookera kunzi bangi bwewayagala gye bali lwaki tobafiirako lwaki ofiira kunzi nze nakugoba saakusiima kyakulema okutegeera mu 20 saakwagala oba ompita ki mukwano saakwagala kasa naye bakusiyaga ate nze laavu yeekutta siri kwagala kati fa otukira okwagala okwebaka ku mwana omuto toyina kyongamba gwe mbu sirina kyenkusinga yes bansuza nga wogambye bansuza naye leka bansuza eno nga sisuze eyo mu basiyazi okitegeera leka nsule eno nga sisuze mu basiyazi leka nsule eno nga sisuze mu basiyazi igwe omusiyazi diya gwenyina nakukolera interview kubanga be batakumanyiko byebingi sisobola kubeera na musajja ng'akomawo ng'awunya bye emabega nga bava kulya sisobola I cannot era weebale kungoba diya weebale kubanga n'olunaku lwe wangoba sinti nali saagala kuvaawo just nali neeraliikirira kubanga I wasn't ready for that. naye era
ekikuluma nti wali omanyi ngenda kwegayirira nkubeereko nkugambe nedda nsonyiwa nagaana kikuluma ate kigenda kuluma paka mboine emmotoka oyine emmotoka ddi ebyo bakola bikola ate bakola bikole njagigula njagifuna mbadde nga nawe ngolagira ddala toyagala mbeereko nakantu nga nkusinga nga toyagalirako ddala oyagala abantu bonna nabo olimu obeere nga gwe wekayina gwe wegendereze abalenzi bonna booleetewo n'abadde ayinawo ku kalimu kagenda oyina ekisiraani fe abawala obeera otukozesa bukozesa kubanga gwabeera afunamu kati gwe kasajja gwe ngenda kukolera interview kuba balina ebintu bingi nnyo bye batakumanyiiko bye bandyetaaze bategeere Evo oyagala mbeera mu kisenge nga twezi nani atakumanyi nti buli kaseera oyima mukwano nze tonnyimirako ate sigenda kukuba lugalo lw'oyagala nakumala nakugoba ani atakiraba nti onneesibako mazzi ng'onneesibyeko natuka n'okukugoba mu mmotoka ssaawa 8 ogw'ekiro wali eri mu junction era ng'ommanyiira gwe sirina kyenkwagaza ani atakiraba nti onneesibako ddi onneesibako ate ennyongera okujjukiza oli kakazi kakulu oli kasiyazi oli kakadde wakona onnyogoga oyina ebyuma mu busolo kasaamirira ani gw'omanyiira mukwano kati kale tweweemu oyina ki gwe mazi oli kanaku ate ennyongera okujjukiza oli kabizigo obulungi bwo bwa bizigo mpozi oli nga tannakutukako face to face oli kakazi kabi nnyo olina omutima omubi tosiima ku bintu byenkukoledde bw'oba tosobola kuddaawo n'osiima n'ogamba omuntu kamwesonyiwe mukazi gwe olina omutima omubi naye ennyongera okujjukiza ogwo omutima gw'omubi gwe gwali gwakusiba emabega emyaka 7 gye wamala ng'oyimba lwaki teri yali akumanya olw'akatima kaakabi kati wazzeemu wagudde nga bwe wali wajja wayimbayimba dda wali olowooza ngenda kudda waswala olaba ennaku zigenderera sidda nze nsobola obeera n'omusajja abasajja banne gwe baweereza message ne bamubuuza will you marry me n'obaddamu yes baby me no my dear genda ofuneyo abalala and you're too cheap diri wali oyagaddeko ku basajja abalina ku magezi kasajja gw'oswaza oyagala n'abasajja nange besobola kwagala oswaza oli kasajja akakulu ogenda kukuweza myaka 3 gwe toswala mukwano omanyi oyagala nnyo okwagala kana akantu twagendanga nemperforminga mamulooza mbuno kajjanga ku stage nga kagala kunsupportinga kalinga kagala kulaga nti without him I can't be anything era wekagenda nga wekalabanga oba nga tugenza oba ku mukolo okuperforminga ne kalabanga wali eri waliwo abalina vibe oluyimba nga bamanyi oduyimba awo wekagenda wekamala ozinirawo wemudda ewaka katandika oteekawo ekyo ekibeera ekyo nga kagala okweyogeza olaba bantu babadde basirise nemba kyamusa ayagala nnyo okulaga nti tolina kyosobola kwekolerera nga si yakikoze okitegeera ayagala nnyo obuyinja oyagala obuyinja newe butasaanidde naye nga tegwe tosobola buwa banno oyagala okusiima naye tosiima kasajja gwe oli kabi nnyo gwe ngenda kukolera interview gwe nze sifaayo I don't even care if I'm an artist or what because I also have blood, I have feelings okitegeera nze omusiyazi nawe tagenda kumanyira kana akasiyazi kano akatalina na feelings z'abakazi kano abakazi kabeera kekwekamu bagane gamba nti kasiyazi ako kasiyazi super ngenda bakolera gundi interview mbabuulire buli kimu kubanga bingi byesina bagamba kana akantu kamanyiira sweetheart nawe buli badde njafuna emmotoka ate nzereka nkubuulire bansuzaako eno yes balina okunsuza kuba we nali nveewo navaawo naki ogamba nga we siina ngoye navaawo na lugoye kyera navaayo nga siina ngoye nazireka era nga nina ogula ebintu ebipya ngula mpola okitegeera
ate era niwembera n'engoye bbiri oba lumu nga nzambala bw'omu siringa gwe asharinga no sharinga neje mizina jo jonne je misiyazi nimwambala engoye ezimu okitegedde nabo abasiyazi bo so todanga muno mmanyira bwe tweyongerayo tugenzeko wa Grace Kani yavuddeyo n'asiima mukyala wa Pastor Aloysius Bugingo twogera ku Susan Makula mbubambi buli kimu ekikwatagana ku mwana we amunange Susan Makula yalabirira omwana oyo katubeere nga tubikuwa. Nebaza Mukama, my healing process is really and I like it. The time has really been worth it. Kibadde kyakabi ntabutambula bulungi ndaba jendaga Pastor Bugingo and Muchala Makula Bugingo. Muchala Susan Makula Bugingo, Pastor Bugingo, my friend Jovan Luzinda, Muchala Melia Nambala, Florence Nampija, Jackie Chandru, Reason Kush, Agil Swag, banji naye Benz Jukira, Mungu deko bugwi ne nabalala banji nnyo. Jackie Chandru, I think Mogede, Muchala Cinderella Baby, Jeffrey Otaya and Mama Irene Namatovu. Muwuliza obwolumu bw'abandoza ayagadde okumpuliza naye omwana Muchala Makula Bugingo yamuwerera A up to Z 100% yamulabirira byonna ali mikono gya tewali muntu mulala okujjako nange yakati byataata we saganyo bigendamu naye amulabirira like buli kimu akimubeererawo 100% beebo nange neneyongerako sisobola mukaka engeri gye nahiringa oba obudde sikyabulina just akole byayagala nemba mwagaliza emirembe gyali nange mbeere eno mirembe gyange. Challenges I faced in rehab okusibirayo nobeereyo nga fala ng'otuddeeyo omira eddagala tewali ayagala musibira ne bakuteeka mu kano ka room nobeeramu olunaku lumu tosobola obeera owulira bubi. Of course challenge kyendala I think osangayo abantu botamanyi waya ziba zivavaako like obeera stuck baba bakuyamba naye ng'owuliranga naye nga tewali nnyo kirala ebisigadde byali birungi ku lwansonga obeera osaba ofindinga time meditatinga olowooza nnyo ku kyolina okukola ate nohealinga bulungi kitegeeza ebirungi byayo bisinga oba obutonotono obutawaanya kuba waliitira anger issues naye ovaayo nga byonna biri okay. Ate era bwe tweyongerayo Maureen Nantume wuuno avuddeyo n'awaana omwagalwa we avuddeyo n'abaako ne byayogera ku mwana we ow'obuwala. Twali ku birthday ya mukwano gwe. Kyekyo omukwano nga gwasaza mukavu. Nawe okyalina laavu. Soko mbuli okyalina laavu. Laavu ekoma kuba myaka emeka maama? Botubuulira maama. Anti gwannambye naawe okyalina laavu. Anti tuba tumanyi oba muludde oba mukuze mukko mwali tuwulira mbu omuntu bw'alwawo n'omuntu mbu beemanyiira oba laavu n'ebaki. Nedda okwagala omuntu banaye olina okwagala omuntu wo. Kyalina laavu kirabe omugamba ky'omukulu mama mwagala bawulidde nti ne ssente yataddemu osima bote bweyogeze mpolampola ndi mukwano gwe wakitampagira asobola alina okumpagira zanga bagamba mbu witini akuze asaana ave ku lujja era abamu ne baweereza zi CV zaabwe bazimba wapozi ku lujja lwabwe kwatava wanje bazimba wa ku lujja lwabwe kwatava mpulira ali ku lujja lwali pozi simanyi mama oyagala bisaanyizo ki ebyomuko tewali sitawe no tuli ku show 21st of November Serena Hotel ebyo ebisaanyizo tuli ku Serena. Okay Sefko katugenda kola tutya byo emwana byayogedde abyogedde ate tolina ogenda kugambira nti akuwaayiriza ate watankudde waaki omuntu oba okimanyi nti nomweyagala nga mwekyawa nga akulinako ebyamasirika muwe ekitiibwa kye kati gwogenze kutankula waaki mazima ddala laba wetuswadde tugenda tandikirawo essaawa zino tolina muntu ngeri gye tugenda kuwolereza nti tewafenkenya matako kuba agafenkenya agamino gamba nti weesonseka kapiso mu tako kati kapiso erimu obuwunga obubalagala wali otekayo yaki muganda wange ye weesonseka kapiso nga heza akulaba nga waaki oze gyesonseka alaba mazima ddala
ne wesonseka kapuso wesonseka ya moxilini wesonseka kapuso chikachi abana muri bazira no sonseka kapuso mutako nze kapuso ino obungo obi Nange mpuliddeko mbu dokita wa Baby Hanuna mbu poliisi emukutte kati emukwatidde kikansuubira temukwatidde ebintu bya Baby Hanuna kubanga amasasi gabadde gava both sides. Bannange wetuyomba waneeno ku mikutu ebintu mubijjeemu poliisi. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.